Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Nsanyusa obbalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe namanya nti nzija wano nabeesunga kati naawe ssanyuka kubanga nange neesunga okujja wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne Katonda waffe atuyinzisizza okubeera ng'akola kino tumukubireko engalo mu linnya lya Mukama. Amanya Agnes kukkiriza nga babagambye mba Masajja mu Christianity Focus omusumba Deo ye musumba wange. Sanyusa okulaba abasumba sijja babenya naye mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oluyimba olwo luyitibwa Yesu yampadde amaanyi. Byonna nga biganye tofa. Waliwo agaba amaanyi ojja kubeerawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ojja kuyinza lunaku lumu ogambe nti nnyinzizza byonna mwoyo akola atya ampa amaanyi. Ndoza baluleeta. Nsumbaddeo abatumidde yakitegeddeko nti nzija wano. Nsumba Nalongo Madiina saa kigumiikiriza kankyogereko sansa okulaba. Olala baluyita nsesezza enseko luli awo. Bansonyiwe naye nga nagenzeeyo mu budde. Abaweereza ba Mukama nsanyusa obbalaba. Oba tuli balabako ddi Masajja kuba ffe tujja naye maama. Lubadde ki? Omusajja oyo Yobu bambi yabonaabona n'alumwa mpaka ku kisenge naye essuubi lya Yobu lyali mu Mukama era Mukama namulokola n'awona. Kusabidde okole bw'otyo essuubi lyo liteeke mu Mukama. Manyi togenda kwejjusa era nze manyi Mukama yalokola n'awonya. Olisuubi lyange
nkukakasa ebyo byonna bikoma obulamu bw'obuwe Yesu yamanyi ebikuluma oyo yagaba obuyambi ne ku ssaawa esembayo Mukama bampeera omukisa oluyimba lwange luganyi nga mpulidde nga lukoonako kindumye nnyo kuba lwe nabadde ntegese lujja Mukama